osobola okuyingira ennyanja. Eno yensobe abantu gye bakola. Katulabe ka video kano katono. Ogenda kuwulirayo naye saagala otye. Owulira? Ogenda kola ki? Mu mazzi gano. Owulira? Kwata ebbaafu eno obikkeko. Obikiddeko ki? Gamba Lucifer. Nzijawuwo. Nsaba obugagga. Ngenda okujja nga mbulabyeko. Waawo. Tabanyi. Ogambye oyagala mmala zirabako. Gamba nsinza Lucifer. Nsinza Lucifer. Nzija gy'oli. Naye ng'ensimbi maze zirabako. Bikulako olabeko olabe. Wayita ku namba ki? Ekusizaako eno video nze ng'omuntu nyinza obutagikkiriza nti bituufu. Naye wabula nzikiriza nti bino ebintu gye biri ebituufu era ng'abantu bafunira ddala ssente ezaddala. Naye ate waliwo ekintu abasinga kimutamanyi. Naddala ng'oli eyo kugamba nti noonya kkubo lintwala mu nnyanja fune ssente. Ekintu ky'otamanyi kiikino waliyo kyebuuzizzaako nti lwaki ogenda ne bakuwa ssente ate nga ssente ezo omubiri gwo gwe guseetaaga naye ate tebatwala mubiri gwo bakusaba mwoyo gwo. Ensobi eyo abantu abasinga bagikola ne bawaayo emyoyo gyabwe olw'okuba nti baba tebamanyi valiyu y'emyoyo gyabwe. Omwoyo gwo ye gwowa ddala kubanga omubiri guno just ogwambadde wambazi okusobozesa okukola emirimu egitambulira kuno ku nsi nti gwo gulina obusobozi obugumira embeera na buli kimu kyonna ekiri kuno ku nsi okwawukanako n'omwoyo. Naye ate omubiri guno ogwambadde akaseera katono ekiseera kigenda tuuka oguveemu. Abantu bano kye basooka okukola baamanya nti omuntu kijja kubeera kizibu eky'okumuggyako omwoyo gwe. Kye baakola balina okuteekawo ekintu ekisobola okusikiriza omuntu okuguwaayo ng'akkiriza. Kati nga kintu kye baateekawo zaali ssente. Ekyamazima abantu bonna ku nsi ffenna tuyaayaana okufuna ssente. N'ekituufu kyali nti twali tusobola okubeerawo mu nsi nga tukolagana nga ssente teziriiwo ate nga buli kimu kitambula. Ekirala kye baakola baateekawo division oba baateekamu okwawulayawula ne batondawo amawanga ne bateekawo boundaries. Abantu ne batandika okubawulamu classes. Kati ng'omuntu abeera ayaayaana nnyo okubeerako kirasi emu gy'atuukako. Ne batondawo ennaku mu nsi nga muno mwe bayita okutunda entalo ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo basobozese okunnyikiza abantu ennaku n'ennyiike abantu basobole okwekyawo mu mutima gyabwe babule emirembe. Ekirala ekyakoza ssente zino baazikola ng'abantu batono nnyo abalina okubeera nazo. Kati nga kitegeeza gwe okuzifuna olina okukola ennyo ate ne bakulaga nti singa obagondera osobola okufuna nnyo. Ekyamazima kiri nti abantu bano ensi eno bagirinako obuyinza era basobola okufuula kyonna kye baagala singa baba baagadde oba singa obeera obagondedde. Era kizibu okuwakanya amateeka gaabwe okuggyako ng'ofunye amaanyi ag'enjawulo agawukanako n'amaanyi gaabwe. Kimanya ebintu byenjogera abantu abamu kizibu kya kubitegeera naye abantu ababitegeera bo bategeera kyendi mu kwogerako. Ensonga lwaki baleeta ennaku mu bantu kubanga bakimanyi bulungi nti omuntu bw'abeera n'ennaku mu mutima saako n'obwetaavu obuyitiridde aba takyasobola kwetegeera. Kati gwe kye bakola bakuleetera okulowooza nti buli kimu kikome era ne bakuleetera okulowooza nti teri kkubo ddala lyonna era okomekereze nga weewaddeyo mikono gyabwe. Olunaku lw'oliva mu mubiri guno lw'olitegeera nti ebintu byonna bye wali oyaayaanira byali tebikugasa kuba nakugambye dda nti gweowa ddala oli mwoyo. Ebintu byonna bye tulaba ku nsi bye tutwala ng'ebikulu ebisinga pasenteji ennene bigasa mubiri so nga gweowa ddala gw'omwoyo tebirina kye bikugasa. Era olunaku lw'olivaamu n'ofuuka owa ddala ng'ovudde mu mubiri guno lw'olitegeera ekintu kino gwe teweebuuza lwaki tebakusaba mubiri kuba obugagga bwe baba bagenda okuwa babugenda kugasa mubiri gwo ba tebugenda kugasa mwoyo gwo. Naye ate tebasaba mubiri gw'ogenda kusanyusa wabula bakusaba omwoyo olw'ensonga nti amaaso go gabeera mazibe. Kakasa nti olina ky'otegedde mu ino video. Atategedde linda ekitundu ekyokubiri. Kola kimu gobeera ng'onyiga mu plus button osubscribinge ne ku YouTube channel nga link ya YouTube eri mu bio oba osogenda ku YouTube n'oteekamu Hassans. Osobola okwegatta mu WhatsApp group yaffe ojja kugenda ku YouTube kwennyini osubscribinge ku YouTube kwennyini kuliko link ya WhatsApp ojja gikonamu ejja kutuusa bulungi mu group. Oba osobola okunsindikira WhatsApp message kweyo enamba ne nkugatta mu group. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno video era nkwagaza ekiseera ekirungi.